Bali Dr. Rema mwamulabi. Dokita yagambye tumuvide kashala ke tetuddamu kabukira tetuddamu kabukira era yabadabukira Rema yalabudde abadde batero mubukira naye era abadde babukira Rema bw'ata bamuza abakenzo katatani mulala be babbabe nedda nga tava mu bifaananyi bya Rema ani abukira ku Rema Dr. Hamza go yabadde alabula kakati Dr. Hamza nga tannaba kulabula babukira mukazi we asooka alabule mukazi we oba yennyini yerabule wali owuliddeyo nga Lutaaya alabula ndi mulekerawo okubukira kwa Irini ati kyembuuza omuntu gwe babuukirako naye aba wakuwuliriza omuntu gwe babuukirako naye aba wakubuukirako era ekyo njagala abantu bakitegeere Dr. Hamza akitegeere n'abantu abafaanana omuntu gwe babuukirako naye aba wakubuukirako okitegedde era kyengubuuza ndi wali owuliddeyo nga ngeza ku Lutaaya vayo ndowooza atajja kunyiiga mukwano waliwo nga bagamba Lutaaya nga agamba temuddamu okubuukira kwa Irini tigundi asatire wa Irini abantu bangi nawe waliwo omuntu gwolaba nga mwangu wakubuukirako ne baba mabbaala nga bwogenda omulaba mwangu wakubuukirako nga tosobola mutaliza kati Dr. Hamza nga tannanenya abantu bonna asooka anenye mukyala we nti waki bakubuukirako wabaayo abamubuukirako bani ababuukira kwa okitegedde ekyo Hamza simanyi oba alaba naye nze mmanyi bulungi nti nga tannanenya babuukira Kulema asooka anenye Ruma yo akyabeera mu kategoro ey'okubuukirako Owana mulondo ono yatwala so embeera ebimu abantu abamu banaatusonyiwa naye nga ebintu babitegeere mu ngeri ey'ekintu ekikulu tibuli oba n'omulamuza yeesootinge Dokita balina okweseotinga bo bennyini kuba waliwo omuntu gw'olabanga mutuufu ye yereetera omubuukirako munaddala abakyala abo waliwo omukyala gw'olaba nga tamanyiirwa okugeza kankubuuzeyo ekibuuzo nga nalagenda nakubuuza yakubuuza omusaamu kirimi Dr. Hamza omukazi ono yamugjawa ewa Kenzo Dr. Hamza omukazi gwagaana abantu kubuukirako yamugjawa ewa Kenzo naye yabuukirako mubuukire ye akyerabidde nti ono omukazi yabuukira mubuukire naye yabuukira oba Dr. Hamza ebbanga lyabwe tawulira kayimba ka mwami wamufuna ku supiidi takawulirangako kati olina enamba ya Dr. Hamza nyambe omusindikire kolansi yokka bani abakubaka nakayimba kagutujja wamufuna ku akayimba ka mwami Jeffrey Lutaaya wamufuna ku supiidi era aligenda ku supiidi ize go ono alina kyabuuza bani abakubaka akayimba kano kagutujja baba tabani David yazadde bana benkana bwe bate bana be abamanager oleta bachi wana oleta bachi baka kubanani Nimo yakuba verse singo kunyuma bamita Mr. Lee yakuba verse singo okunyuma abo yabadagamba eyimbe etia mu gutujja atira ye yaddaga ko ngoli amaze gutujja Mr. Lee kakati Dr. Hamza nze mbadde musaana oba owembeefu kuba ngambe ennaku zino sente yafuna ebeera ku ddwaliro era nkusaba Dr. Hamza weebuze ku basajja bano basatu ogenda kuwangaaza amakaago asooka bamuyita Tadias Katumba amwebuuzeeko owookubiri bamuyita Serugga mu nsonga z'obufumbo owookusatu simanyi oba onaasobola okumufuna wanoonyeza omwami Babet Namboze bakireko omubaka w'emukono abasajja anti Babet Namboze nze mwegomba n'okumulako omukulu oyo anti
omubaka Namboza afuwa mulamu nadda ng'omugongo bankubye omugongo kati omusajja oyo mugumiyikiriza nnyo. So Dokita Hamza akole ki? Dokita Hamza asooka awulira akayiba kawa Mujofule Lutaaya era amala okawulira yeebuuza omukazi ono yamujja mu bakadde be ng'eddiini weegamba. Dokita Hamza si musiraamu, obusiraamu tebugamba gonna omwana mu bakadde be gye yamujja wane salaama kaakati kisooka kya byonna ono omukazi omulimu gwakolamu gwakumubuukira, omulimu gwakolamu gwakumubuukira. Takola mu ofiisi kwa mu ofiisi otuula akunyonyola abeera eri takimanyi ekyo yalabika akyerabidde ate bakyamubuukira ekyo nkulayirira ajja kumala yogenda yamubuukidde anti olwo omukazi oba Kenzo yakubya akadda nnyo ye Kenzo tokikola ate akolayo ki tugendayo naye batukakuulira Kenzo akubala awundize wakatale yasakozi wavaayo muliko Hamza Akooye ababuukira kulema kati omanyi Hamza yabuukira kuleme wa Kenzo n'asirika yajja okujjanjaba akayimba omukazi n'ayimba akayimba bw'anaabanga dokita kumbe yategedde eddambo ndi wa dokita olwo amubuukirako ng'ali waani Wakenzo kati ne Hamza afunyemu okudya jeka alina gwe yalabye yataddeko ewaabwe eyo ate ne Kenzo ayinza kimukola naye akiwulire buno bwana buno bwana butambula nabula ku Afrika naawo bwana ki tabani bwe bitusi butabani bwadde biko kati olaba omanyi omuntu bw'omanya engeri bw'omanya engeri gy'ofuna mu mukazi wo n'olaba nga waliwo yeetalaatala ofunamu okutya nga yeetala nga gwe bweweetala bano abaana bagutujja bayinza okuba be beetalaatala kati n'agamba abere kiriya yandize mukama n'atugamba nti waguni mulekera okwetalira ewange ani abasetinga abo abaana ayinza okuba Kenzo ano Kenzo ayinza okuba sponsor mugenda okwatwayo ku mbaga endala era bannange nze kino kibagamba Hamza omukazi wandikoze ekintu ekyo lakana kabuni ketuteeka mu motoka wayita ka traka amutracking akamusibeko Hamza ta tracking arema bive Hamza akwate ka traka kateke kulema okufuna emirembe nandi omanyi lwaki omanyi lwaki uliriza omusajja sawa zina agaye mulekera okubuukira ku mukyala wange kajja kutuka ono professional ya Hamza si ya mitima oli gayina talina ddagala ligenda muwonya mutima nga akatraka ako akalaba kaka aba 24/7 nedda gayina wa mukono era yatuka wali nakuba omukono kadaleka yategedde waliwo akolaki aguzeemu nedda ssebo Hamza temumuwa amagezi akuteekako traka mugenda mutta si musawo wa mutima bwekimanyi abaana ab'engeri gye balabiriramu lwema ya kika kya waggulu oluyimba buliriza oluyimba sooka owulirize opapaki oluyimba Kataleya lwe baakula ne B2C baali balugulidde Lilian Mbabazi ne Rema kati bali ne bajja nga balinawo ne bagamba kabalugule naye ati ne basaba balukule ne ba B2C endabirira gye balabirira omukyalo oli butujja Allah boba mutekeko traka bw'oli mala okunyagwa nawe n'onyagwa ebyo si byange Bible yogera bwe akati ngenda kubuulira omuntu amanya engeri gyafuna omuntu we amwekengera nnyo nga waliwo abamulinaanye kubana we yalina nawo yalaba ekyavaayo ate nze Kenzo alina okukolako kalivenje awo agambe kampulire kye yawulira nga nange amututte amukuba kalawundi ezo level yazivaamu gweki kale bajazimini bali wali anti tata wa mwana Rema yakyogera okitegedde ne school fees amutima ku office oli school fees oli wate ngazona school fees abimanyi nnyo ebya fees
amanyi biri munveeko tukuba Kataleya ate oli munnamawulire oli munnamawulire okuleta ebyoluyimba tubimanyife naye gwe musango obutali musango bakimeza muwala we kuva ate ku simu zijjako oli omwana asomera mu international school so teziba nnyingi zinzo yiika nga zigenda balima bijja ekyafiiza ekyo kiwanvu nnyo. Kataleya ne Kando story yafulumye wiiki eno kyannumye nnyo nti buli abadde agifulumya basoose kugireeta nti abaana balwanira animal nti animal yazadde ebizibu oluvannyuma lw'abaana olwa management okutegeera nti abaana badde batandise okukubira bannamawulire amasimu okuba buli situation gye balimu manyiko bannamawulire abaweera bana before nga story tenavaayo abaana be bakubira amasimu story mulimu sakozi bamukubirako oyo weewaka batuula butuuzi mu meeting oyo weewaka nedda mubaatega mulimu Sseggwanga ya kuno era akabulaaka yakayisaamu eggaali mulimu n'owalonki kano gunike yagamba mbu yakayisaamu eggaali era Sseggwanga ya kuno yali esuubiza akabulaaka okamanijinga olwayagala nti kulya Sseggwanga ya kuno buli agimanyi buli omu agimanyi olagira mu comment section yawo gonjagiraga bagyogerako Sseggwanga ya kuno yali esuubiza n'okubba owa bulaaka ye Kendo nesowaani yakomba owalonki n'atwalako ate owalonki era namuga kumanejinga naye bonna ndooza ye Kkooti kubanga ninako omwana gwe mmanyi gwe baakula naye gundi Sseggwanga olwamala okulya n'asindikira owalonki mu mazina wegenda olye balayika babikola nnyo babiri babira kutugabana omwana asulaawo waggulu muzeeyi amumanyi twamusanga nga bamukulukusa mu mmotoka ya Sseggwanga ne mubuuza omwana okola ki mu mmotoka eyo ati olwamala omugabana ne bamutta alla Sseggwanga ya kuno yakikola ne kiggwa okuva olwo era ne mu interview yabadde yeekubye endobooza najjukira oluvannyuma negamba ndabika mu interview yagambye ekituufu abaana bali monitored nezikamera biki ne tumubuuza wali okimayo ki ew'abaana gwe bootalina nabo kolabo mbu alina we yabasanga nga bali sitaaka abo abaana babagulira kigaati gye batambuliramu yabasanga nga bali sitaaka kigaati balina van kiringa kidrone kale naye nga gundi eno story y'abana abaana erudde eweza emyezi egiwera ena nga weeri wakuba nti unfortunately story egenze nevaayo kati ye Throne music emaze ebbanga bangambye abaana abo bamaze ebbanga eriwera myezi 6 ku 5 nga tebafuna musaala bagenda embalala gye bali bagenda okuyimba mu contract yaabwe buli mwezi bali balina okusasulwa so musaala ogwali kuba bo bayimbira oli mbo bagenda embalala by that time ba manager basinga bali bagobye ne balekawo yani Roland nabeera nga yalinga manager ate nga yabavuga batuuka okwagala okusula mu woteeri emu Roland nga ate yesijja ayagala naye mbuga yalina ebigendererwa bye birala era naye atega kibatu kati we batuuka kweyo situation Roland ayomba ne Katale ne Kendo mu abaana babiri asinga okuba spoken ye Kendo era Katale yamugoberera nnyo okitegeera nalabako n'emizi message ezimu lwe bajja mu kuguni nga tebalina make up era ng'omugagga agamba Kendo ono yakola ki yamisiriidinga Katale ya kyenawulidde Joseph Batte ate omuddugavu njukira nti taata we lwe yalwalako lumu ne bamugaana okugenda okulaba taata we yatoloka
ogenda okulaba taata we nga atolose ne bamutema 10% ne manager waabwe by then yalirwe ne bamutema 10% omwana atoloka atya repan era kati gwe bakomyawo right now yaliwo aba recyclinga kuba naviti bagoba embwa ne bakoba gweni ne naviti yaba first collab ya gundi ya bitusi alina yali gituukako nayo yali yabizibu lwaki video teyakolebwa video bagikola ate wakanaki eya bitusi yekyanga ku last moment tebalinnyayo nkugamba mazima nze nabadde ne manager wabako tebakola bali bamala ne bakola ebyabwe bitusi yagaana tujja kukyogera ekya video koza nabadde walinga kibuuzo oyo nakubirako omugaga then nenjogerako ne lumbulwe nali ne li nenjogerako naye nejo nayogeddeko ne Enoch ku bya video eyo era n'ensonga lwaki teyakolebwa ne meeting bagikolerawo ku paka last video obutakolebwa bava embalala bamaze okulwanirayo bakomawo bagera animal nti we batuukamu we balina okusula mu hoteli Roland atege ekibatu Roland mutege ekibatu abana bamugamba ne woba ofa nokombya n'asalawo kibe kya force immediate manager ngayagala force najja yaga boss ko ocho kati we kigaana awo vivi abana we bakoma we Kampala baloopa naye omukulu Doni Nassa ng'ayagala yingira kisibo ate ng'ayagala ko kana akeeru Doni Nassa omugagga eyali yayingira ekisibo nenga omugagga tamanyi nti ekisibo kye bakiyingidde nanyini bana kati jukire yali manager tenga abavuga already amanye ebintu we bitambula naye nga ye Roland yali asinga kwagala kana akaddugavu kera yagala okuyisaamu eggaali kakendo akaseggwanga kera yagala okuyisaamu eggaali we kagaana bagenda mu meeting yonna byonna ebibadde embalala babayita mu meeting omuwala alyanja ensonga ze eri omukulu amugamba twagende balaba bino ne bino biki byabaawo biki Roland mukwetaasa aleeta ebya Doni Nassa mukuleeta ebya Doni Nassa agamba bwe twatuuka nga Doni Nassa akwana kataleya kendo yawulira ebbuba nansaba nange mufulye enamba ya Doni Nassa yekwanire Doni Nassa kakota kati kendo kwe kutabuka mu meeting omugagga kwe kuyoba nabagaba bamu disrespect nze mu meeting atenga yagiyise awo kwe bakoma okusasulwa yali punishment passport nazitwala nazibajjako buli kimu nga leverage byonna nabisigaza okay Roland ne bamuwumuza omukyala gwe bayita Fiona designer waabwe n'ebirala byakola sigenda byogera kuba sagala ku involvinga nnyo mugagga mu bintu bino Fiona muganda wa Roland kimuluma nti bagobye muganda we akitegeera nti agobeza muganda we yani ye muyimbi kendo atandika okutuuka ng'embeera agiteeka kwani ate ng'alina sennene ewani ewa boss ebintu bitandikira ddala okugootaana abaana babagamba ne music okuleka gwe mubadde mulinayo gwe mugenda otambulirako siddamu kuteekamu musoke muwummule kati Fiona yeye yali ayagala Roland oli muganda we alwanire era Roland bamukomyawo oluvannyuma kati gwe weebuze Fiona alina maanyi ki agaletera n'omuntu oli okkomawo era passport okuzifuna bazifuna dinga bafunye eddiiru egenda e Dubai okuyimba bo kye bagamba ne we bagenda e Dubai sente zonna ze baakulya tebakwatako yaddoki n'ekikumi okay bagamba bakola empisa embi mu management waliwo eggulu eryatambudde nti abaana abo badde bayimba ku shows ze badde tebabakkiriza kuyimbako ekigambo kye kyambu njagala kisooke kiveewo tewali we badde bappearinga nga tebali mu kivaani kya throne nga tebalina baba bawunsa anti kyengugamba seggwanga ababaana babagamba tebagaba enamba yaabwe n'omu kati seggwanga agifuna we bagenda okuyimbamu ebyo ebintu seggwanga ekutuukirira naawe n'owulirawo oba oli mukyala okyabugumye wakayingira gundi toyinza butabuguma ndowooza wagifunira ye yagenda straight gye yalabira nti n'abaana ki
balina kamera ekya kamera zina kitegeera 3 weeks back nga bagamba muno omanyi kye tuliko baatutega kamera buli wamu tebakyalina privacy ogitega wabwera okulaba abayingira si kikyamu ogitega mu ddiro si kikyamu naye we bagamba nti tukyalina privacy tegeeza kamera zirina ewalala wali otuuseeyo nze ngenda kukyogera kino si mu bubi I talked to those girls twice saalina namba yaabwe simanyiwa gye bajja namba yange they called me themselves bankubira sigala mu Luganda bankubira abaana abo emirundi egyo ebiri nayogera nabo era bankubira na mukiro nga neebase nga ne namba sigimanyi ne babuuza alo kiki Mwambiani akuba bonna baali boogera bakubira kusimu nonenga buli mwayogera bino ebisinga byenkugambye nno mbijja mu bbo ebyembalala saabijja mu bbo ebyomwana omutema sente nga agezi kola taata we nga mulwadde saabijja mu bbo ebya makeup okuba nti nno kendo simanyi biki saabijja mu bbo naye ezo zo message nazirabako ng'omugaga alina gwanyumya naye kati ndoza era n'olumu nzija nkugamba ebintu ebyo nga tebinaba nakubaawo ndoza ziweze weeks nga 3 okubira omugagga gw'osobola okutesifayinga ku ky'omugagga yakkiriza emboozi eyo nti ntuufu oba teyakkiriza emboozi yagikkiriza emboozi yali ntuufu naye nze ndowooza ebizibu buva ku Roland wabula omugagga n'atakontaininga kintu ekyo abaana ne batukale bagamba omugagga waba asobola okukkiriza omuntu okwagala oturepinga kitegeeza tayagala Roland yali ayagala repinga bawala yes nze ndowooza ekintu kino nga dayasi bwakigize tulina kukuba tooki tulabe future y'abaana bano eyinza sigalawa baddeyo bakole apology beetonde bagende maaso n'ekintu kyabwe kuba mpulira kati nze nabadropingako simanyi nentuuka yewaka nga waliyo kamera oba dropping okola ovuga uba sebo aninze ovuga uba waliyo wadroping ovuga uba ziri mu bunalima dropping zeko sinze abale bajja kulowooza nze sokotereze ekintu si Devi naye omuntu omu yazze mawulire omuyimbi omu n'agamba abaana abo nabadropinga ochegera ebintu owaye sinze kakati sakozi ensonga zino za mirundi egi ezisinga obungi ngenda kuzoogerako endamwami mwajja kuzittaanya kuba kitogera kukino ate akimanyi nnyo takimanyi nti bano abaana abamanyi naye amanyi omugugu omusajja ono gwadde yeetisse ekisooka kya byonna Kataya ne Tadooba ne Kasubaawa Katala ne Musubaawa omuntu yenna ng'atambula mu bulamu bw'abamu okunyigirizibwa afuna challenge nyingi nnyo naye ezisinga obungi tuzigumira kubanga osobola okwogera omuntu ng'akunyigiriza ng'akuvumye naye nga yakulaba reaction ye eri etya asobola okuyamba sakozi omusajja ono oyo nze simumanyi naye alina obuzibu abaana baze n'obbanga ki batandika 2021 mbajjukira nga bebekulu abanjula ekiwaatule si beebo bwe yabatandikira ndowooza si gye emyaka ng'ebiri bagenda mu esatu balina videos nyingi nesimu wa miliyoni ezi ekitono kakati abaana baba balina video 10 sira video gye manyi ya miliyoni 5 ziri miliyoni 2 15 nalabako ndoza neyo omutwalo ya video gye nalabanga eri mutwalo ogwa dola nze gamba akazimba ko bakalidde basobola ekisooka kyabena sakoza abaana abo tebalina ku kipande badde babateeka nabo wa miliyoni ezi bali bayimbira mmeka bwerere babwerere otyo ate goli mutegesi wa ndongo ekyo kyenjogerako kandi bino byemugambe bye Dubai mugagga yawayo sente bagende bayimbe kwa wiro kitegedde bulungi yawayo sente bagende bayimbe hadi ngenda kukulaga
Omusajja kubayita CRK. Nze Duncan we yagenda ngubya nga ntwalayo. Katono nnyo ngera vuba kutopi kati nnyo. Duncan wantwalayo namugamba n'nyimba biki. Sajja nju kyemitwala 2 awo. Mba fuluba ngomunene w'ekibuga Sebono naye ayingidde. Nsente. Kawutowa kuteesa. Kaakati omusajja n'angamba ojja kumokola interview. Nengamba siina mutawaana. Kalunaku lwe naddayo be nasangawo be bano. Nasangawo Jacob omutuuze. DJ Jacob. Nesangawo wakasengejja. Batte. Nesangawo Malozi lwa miti. Kokota. Nesangawo Sophie Gombia. Kokota. Nesangawo Sekita William. Kokota. Kaakati nze wembalengera. Bonna mu ndongo. Ne mmanya nti waliwo business wa tuli buseke nyamu. Era ne ngamba omusajja ebigambo bino wammanga. Woli tegeera yakuleeta mu mulimo guno. Ogera kumunoonya omuteme oba omuwa obutwa. Why? Nangamba ne mugamba nti guno mulugwaddemu ogulaba. Munnange teguleeta. Guli mukukama bukama. Olwo nga mulese muyimbi ki? Flona. Yaliwa? Flona. Nja kulimbira bwerere. Era omusajja oyo yasembayo. Nenga mumugamba ono omwana akuba. Era nze namugamba business eno gyozzeemu ogenda juwulira kati ajuwulira. Yajuwulira. Aya. Nogeza omulago olimba lwa Flona asobola okutema. Era omusajja oyo yategeka awaadi e Dubai. Ono wa Flona. N'apakira Sekita William. Flona n'awangula awaadi eyo. Kati nzira ku Kyabaka edongo yali agikubye watyo ngali international ngagenda Dubai. Kati nzira ku Kyabana abaana. Ekyabaka Kando ne Kataleya. Yes. Tebayina abadde bayimbira miliyoni 2 wano mu Uganda. Babwerere. Abaana bayimba comedy store. Omusajja awamuwanji sente aye namala n'abawa. Wano ngenda kulaga ekintu kiri kimu. Mukawe waffe omumanyi bulungi. Shakira omumanyi. Omanyi Shakira bulwayimba Mukaya atamuwa sente. Mukaya kolanga. Manager we. Anti omukolo gwabadde Masaka ewaabwe wa Shakira. Mpuliriza. Mukaya akolanga ali ku Shakira. Ye manager wenze gwe mmanyi. Anize Sakozi njya kwogera ekintu Sakozi njya kwogera ekintu ng'olwa abageze mu kkooti tuwako obukakafu manager kubanze sibasanko nga beegatta naye Mukaya nze ampa ssente nga manager w'omuyimbi okitegedde bulungi bayogerera mu line gwe gy'okola gye nkakasa gye nnyinako obukakafu kati ebyokwegatta sibimanyi ebyo tobimanyi era bange beegatta sibayinako mutawaana ate aneegatta ku nze tewali mutawaana kufaananira okumwegatta omukolo gwabadde Masaka waba wa Shakira yali sivinze miliyoni ezi baba Shakira ewaba Shakira Shakira yadde n'omukolo ewaabwe maka gaabwe Mukaya namusasula miliyoni mmeka okuyimba kakati gwe omulabi ali awuta obu business ogamba omuwala oyo akola ssente bannange okitegedde bulungi kyova nge nti betugenda okwogerako n'ebiseera ebisinga mama wabimanyi kubanga ono omusajja akazito kabaddemu akamanyi Sakozi badde okola mbaana abaana gwe mbulye bapromota badde banyi batimba abaana abo ekisooka music wabwe gwe bayimba nze simutegeera nze munkuuka tatuuka ne bageza bayimirira buyimirizi mu nkuuka badde bakukubwa Sakozi ze nasanga Navite namusanga H2O nga olimbo nga daswa agambe bali balina kubalugenda okuluwa kati nga ali mu kubifata bambi nanga mubera nyine babitusi biki mugamba yogani enoka ene process yali mpavu nyine yogani enoka bakizo okukola buluyimbo olwo nogana okukola video wakati w'abayimbi abasatu ba B2C n'abayimbi bana abakyala waliwo ebitakwatagana bali tebakola balancing nga babiri abasajja bali basatu no mu nteesaganya zaabwe ebiteeso bye bayina waliwo ebitatuukirizibwa andi nambemu abadde alowooza no kyengeza okulaga baali nga mistali teka mu vaasi ya Kataleya gundi kyagamba nti mu nteesaganya zaabwe wakati w'omugagga kuba bayimba ati babimanyi wakati w'omugagga ne management ya B2C
waliwo ebitakwatagana bulungi. Kakati oluvannyuma lwa byonna Sakozi tewali kyabulabe nnyo kubanga opakira abayimbi n'obatwala e Dubai bayimbe n'obawa. Era nze nja kusaba abaana bano wabanga ekirundi kiggwe obatuukirira tewali muntu agenda kubakwata abateekemu ssente wabula buli abagenda okubakwata ayagala kubeebakako. Gegamba ge mazima agasembayo agatakaawa mu industry ya music ya business yetu mu Sakozi ye business esinga okubeeramu abantu abalimba ng'akubulira ekituufu ng'akulimba. Era omuntu obagenda kujja bagambe ngenda kukolera video ya mitwalo egi ng'ate mwenyi tagikolanga. Era nze nja kusaba kati wano wakati wano ndoza Bebe Kulu yalibadde ng'omumya w'abaana bano. Nze nja kusaba Bebe Kulu abalonge babanjula ensi ebategeere kwata abaana bano okwate ne management yaabwe badde bakwasaganya mutuule manager aleeta abantu abatuufu abakola business eno nga boogera n'omugagga. Abaana abo nze njagala ogenda bakoleko interview. Womala ogenda okola interview ku Jova ne Luzinda. Womala bakolako interview ogenda ogikole ku Jova ne Luzinda. Ogikole kwenune Mwanje, ogikole ku Grace Khan, ogikole ku Shasha Brighton. Gomo nyini ogenda kaaba amaziga okulukusa amaziga. Era ono nyibutu bukubirira omugagga adde mwakwata abaana bano. Bagendeyo. Kakati kandi andi bawulika nga bayimbane mu bbaala kati bagera kutuwa sena tokubasita ku bipande. Jajjange stabu wa Natoro ani agenda okubabuukinga omugagala kabadde ali asindiza ani nkubuuzizza abo abaana gwe munnyini obadde obeerayo naye toŋŋambanga nti owaayi abaana mbadde nsaba oba nti kubana kukyo nti bakola ssente anti abaana ne batambula okuva eri wala ku lawundi ekibuye omu naava ku lawundi ekibuye omulala naava eri wabbajjo ku kkooti nga bajja ku miitinga wano tewali akyusa nsingo nti kando wuuyo agenze omuyimbi byenkugamba tumala kubuulira abayimbi mazima wabula omuntu asobola okubategeera nga bali bameka ng'amaze okwekuba make-up. Kati bano ababaliko bano abali mu kubazoganya bala kubatega kibatwa balimbalimba ng'oggyeko Bebe Kulu okwete bano abaana ani ali abamanyi soga nti nafuya bannyinaze kiba omulimo gwe bakola ogw'okuyimba nze ngwagala nga business gye ndimu. Era abaana nga bakubye olimba Sakozi basobola okulabirira abantu abawera 10 naye wano we bali mu kutta future yaabwe. So biki bye baolekedde singa bava mu bye boolekedde bye bino wammanga bagala kusooka bali ba presenter ab'oku TikTok ate babagala dda okitegedde bulungi presenter waba maliza bafuna aba radio ani ba presenter baawukana waliwo aba TikTok DJ Serudigido mumanyi anti abali mu category eyo anti bagala kwa desperate nga buli muntu abagaba ku music bamuwuliriza kaisoka tebalina ssente nga biggwera mu kisenge anti agobata mula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira gye bagenda okudde balava ewa Dankani bamulaba ng'atuula ku TV ewajja akasita baagala okwogerako ne gundi ono owa CBS yani Dankani DJ Nek akuba endongo kati Dankani okubatuusa wali muvuka mulungi alabika tebalina ssente aboolekeza amasajja Sigabe Dankani ndese example Dankani ye mukozi mwe kula na yatanyi abolekeza masajja wali akatiro bajja kuba bakyali awo kali bakubati chance eriwo mwami mawandi ye musajja mukulu akuze tachali bintu yafi bya kisirusiru babere bagenti ate machinde waliyo mo yaleta Eagles kati mawe yewe ambe ajja kuba tunuliranga abaana muntu mukulu abasonyiwe kati ajja kubasonyiwa kati mu mbeera yonna Sakozi kati abaana obalaba bagala kusuka bali badijja abo ku TikTok bano simanyi be bana bakola zi challenge ezitambula ennyo babagambe mu music wa mu mulalo tano genda ku CBS wo muteekano ku TikTok nyina milioni 4 oziraba tupike kakati babenga batagala bagwe mulonchi ya fiki mwagala okimba ku lonchi yange mwana naga balujjeko ku program fika bagambi kati ekitufu ekiriwo kati mugenda kuyimba ebyaddala njagala mbongere collab kutuva mulonchi gwe nkusanga mu room nze nyina omuyimbi omuwane yakola lonchi
nga ekimukozesa loncho omuwala amulemeredde n'agaba polobota njagala ontere tebo ku Serena omuwala oyo atuule genjogera mazima era olwava mu lonchi yayingira buyingizi ruumu kati basooke bagwe mu bapulizenta ba TV abo bakimula ayayayayayaya babali paka kwewulira bubi kakati abaana abo agenda okuyitawo ebbanga lya mwaka ogwo amugulira n'emmere awo bagenda okuyita ebbanga lya mwaka ogwo ng'omwaka omulamba balinamu ennyimba ezi kakati buli muntu adde waka mu kisenge kye agambe gye twali manager bamuyitaani manager waabwe adateeka bagambe nti amazima gali nti tuddeyo omanyi lwaki gambye okole kuba gyova tuzinda interview gyova nuzinda yakoba okuba n'oluyimba ng'ali mu amwami Lutaayo nakatafunanga luyimba ne mwanjo oyo gwolaba ayimba n'ennyenje ne zikunkumuka naye ali awo nyimba zakola atakola stand mmotoka bagyasizza zikangende wa nambemu tuli ku Kataleya and Kando Dayasa annyonnyodde bulungi ebintu gye biva kati njagala tuyitemu ango ya tochi ekituufu kuwa abantu kituufu abayimbi naye Dayasa mu kunnyonnyola ebintu ebyo akubulidde nti bamukwamba olumu bye baali balowooza naye abaana bano batumibwa mu kuyombera mu lukiiko olwo Dayasa lwabadde ayogeramu baali balina okwetonda apology eyo baagaano giweereza okumala ebbanga eryo lye baamala lyonna nga tebagiweereza bwe bagambira Dayasa nti baali tebasasulwa after Ghana apology baagaano okukola apology eri company ebateekamu sente eri management ebateekamu sente okiwulira kakati bogaana okukola apology ate bakubira Dayasa bamugamba nti tumaze emyezi 3 tebatuwaaki sente so nga ate oli yabagaba bakola apology ku lw'ensobi gye bakoze mu covid yali abawa musajja abadde awa abaana abo sente oba kampuni ebadde bawa sente okuva kapala ak'omunda okuva ku kapala ak'omunda okutuuka okusula kwabwe okutuuka okutambula kwabwe okutuuka okubaliko buli kimu ekibakwatako kakati abaana bano balina ekizibu kimu bayingiramu olumu omuze nga balaba olumu abayimbi jukira abayimbi bano bwe bamala okututumuka baagala nnyo obwana obwo obuto okubuwabya obubujjawo nga balaba bunajja abayimbi abakulu tebabwagalira ddala era nafunye omukisa nze nendaba sijja nakuswala kumwogera nendaba omusajja nga yewaako obujulizi nti nze ekituufu nabadropingako nembuuza Kenzo yatandika ate okuvuga uba ate okudropinga nagenza okuwulira atuuse mu ddiiro yabadropinga nga batwalawa mbwe waabwe kati ate abadropinze nagenza okuwulira ali mu ddiiro nagawera we natuuka mu ddiiro nendaba kamera ate watuuse ne mu ddiiro anoonyeza kamera weziri okiweziri olwo Kenzo ndropinga kyeyetuuka nenoonya ne kamera naga kituufu nagiraba mu ddiiro adropinga Kataleya and Kando naye n'agamba nti nagiraba ne mu ddiiro nga ja dropping ani asasulayo kyokka nga ja droppinga kampuni ya Thorough Music yesasulayo ya droppinga atuuse ne mu ddiiro anoonya zi kamera alabe zireme mukwata ye yennyini yazewaddeko obujulizi agambe nali mu ddiiro nendaba kamera ningamba ye naye ne bangamba isoke fe obyo tuzikola ki tuziina okiwulira kakati mbuuza abantu balina emitima emirungi muze gwa Kenzo droppinga ngakira mu abadropinga badropinga owuli ebibatuukako kakati nze mukyo kye mbadde njogera abayimbi abo abamaanyi obalaba munnange walaba omuyimbi omuto nga anajja bamukuba naye ate bamukuba mu ngeri yakwagala muyamba era oyinza okwesanga nga abaana Kenzo yabagamba lwaki temujja ne muyimba ku Sereni nga byo byonna byali mu pulogulaamu eyo ku federation yasinga n'okuba nga yabayita dda okiwulira era bayinza kuba obutajja olumu management yateekawo embeera gayo nti tubyetegereza temukola ki temubigendamu okiwulira ate buli management weegaana ye Kenzo wadde nalagawula wabafiiriza mukola sente nnyingi so ne batamanya nga Mwami David wabadde agereza kakalina kubanga Mwami David wakugamba bano bawangaalidde mu ndongo omuyimbi ateekebwamu sente nnyingi nnyo okufuuka omuyimbi kitegeeza Kenzo amanya abaana bano gye basula
alina okubanga amanyi ate abalaba ne kamera era ne zimunyiza n'azicomplainingako nga tannavaawo ayagala okulya ne bamugamba sinikira muli ebinnyo akola nga gundi alina ne radio eri awo eggaba awo ku Lukyegaba President yali ayagala kulya ne bamugamba sinikira eri ebinnyo oyo bamugoba 10 gundi ono munene aso munene kakati nze wemba abaana bano kambawo ekyokulabirako kubanga Mami David ebisinga obungi ekibaluma ng'omukulu yateeka kamera ku premises. Ngenda kubuuza ekibuuzo kambuuze ekibuuzo kamera webeera mu lujja kamera nebeera mu ddiiro eyina buzibu ki ku investment y'omusajja yali talina ngeri gyabamunitalinga. Ekyokubiri bw'oŋŋamba nti nno bantu bakulu ulindako kampuni bwekwata pasipoti z'omuyimbi waazo nezitereka nga waba yagadde otambula ezimuwa ngoba bafunye contract kirimu buzibu ki kubanga abasajja bano njaba mbasasira bateeka mu bayimbi bano sente ateekamu sente ezisobola okuzimba ka flat Mwami David nga bwagambye nga sekyuliteye kukuuma muyimbi oyo wamulabira butafuna lubuto uliriza butafuna lubuto butamupakula kufuluma gwanga nga tategedde agende ku kyeyo mu America obawa okiwulira passport nga alina gikuuma naki kubanga omusajja ateekamu sente bakola contract ya myaka 8 oba 7 oba 10. Yes. Okiwulira bakatambula ko myaka 2 naye nga ate abagala bepichako ku speed bano stamina abewana stamina bali ku speed etagambika tebataddemu wadde onfuna kyenkugamba Mwami David wabadde nyonyola ensonga eno agitemyetemye nnyo kubanga atuuse n'okulaga aba New Eagles olabe speed gye baaliko n'amaanyi ge baaliko nga bali wa Mwami Lutaaya bomalo batunuulire nga bavuddeyo kakati ate nno bali bakubako neziwulikika ne basasulwako nako nga bakyali wa Mwami Lutaaya bano Mwami David atimba gambye nti oli abasasula n'okubateeka mu kivulu management ebadde esasulira abaana abo bakole ki kiregeeza badde akyabasitula buki anti nze ngenda kuwulya olaba katerera kandi olaba nerinnya bwe libadde livuga ne bamala bava ku management eyo gye babadde bayina mbawaddeyo ebbanga lya myezi 6 nga tokyabawulira ne mwana inza abateeka abayimbi nga tokyabawulira bawa respect abateeka abayimbi sente abateeka sente mu bayimbi bawa respect kakati sakozi abaana bano simanyi level kwe bategeerera omanye ekyo nakyo kikulu tisinga babadde nga balina level kwe bategeereka nga etegerekeka nga obubonero bwabwe tebuli mu 14 nga bategeera ekigwanidde bandibadde bagenderera nnyo okulaba programu eno ne bawulira n'ebigambo bya Devicom byayogedde n'eby'abantu abalala kubanga industry eno amazima amatuufu bandisoose ne balowooza abaana abo wajje baava okujja otuuka awo omuntu atandike n'obbalaba naye ekyo ekikuyamba okutegeera ekyo wawe wava wawe otuuse ani akutuusizaawo galina kuba magezi bw'oba totegeera bulungi anti lindako bw'oba totegeera anti era amagezi gasobola okuwa abo bonna ebbanga lye baaviirayo wayita bbanga ki okuddamu okukolera ng'ate bo balina ne bayimba abantu bye baagala by'owulira kuba bano abaana badde bayimba ennyimba ezitannaba kukwata mitima gy'abantu so simanyi levo ko bategeerera simanyi babaliraanye naye kansube nti bamuzeeyo ababaliraanye bano ba dayasi be bakubira essimu babayamba abantu abo babulira ekituufu ate n'ekirala ne bw'oba otega kibatu okutega ekibatu si kibi naye omukazi yenna ali eyo ng'omusajja gw'okwanya akujja kalimu kw'olina ne bw'oba oweereza mmere oyo manya tategeera ofunye ekisosonkole omusajja omutuufu alina kukubiriza nakukeera kugenda kukola kati oyo seggwanga wammwe gwe muwaanawaana simanya abeera eri ku gundi abo be bamu abasajja abali awo kubanga bw'abagamba yandibadde akukubiriza kuyimba nga ne bw'oba otudde bw'oti agamba n'omusajja oyo mubeere eyo muyimbe nga n'omusajja oyo amuwa credit naye bw'okeera enja n'ogamba nti muveeyo eyo temugera kuyimba kamera zaaki
oyo musajja gwe muli naye lindako anti mwe bwakudropinga bwe yabadropinga yabagamba ki lwaki bwe yabadde awa endowooza ye wano wamulabe nga akola ka video walazeemu akagamba nti abaana abo bannange wadde babatega kamera mubeereeyo era ye obwongo bwe bonna bugamba nti abaana babatega kamera waba abatega kamera okay nemu kubatega kamera wabakubiza nabagamba nti badde babatega kamera nemwe mugende mubeereeyo omusajja ono abayambye nnyo obateeka mu ssente musobole okubanga mufuuka abayimbi ab'amaanyi nze njala okutegeeza sakozi abantu bangi mu industry eno baba balina ttima butima babonyaabonyeza abaana abo abayimba bababuzaabuza ate abaana bebiseera ebisinga bandowooza obanga oba baba bakulira na mu kyalo simanyi kubanga singa baba bakulira wano mu kibuga balabye ebintu byonna bitambula n'osooka n'omanya nti omutabuzi w'eddagala eyajja n'alimbalimba ono omwana eyali afunye akayimba ke omwana ali luddawo waliwo n'omwana ono vayula nakitindi n'omanya nti omutabuzi w'eddagala eyalimbalimba gulesikaani yamutuusaawa n'omanya nti omusajja ono omunozi w'ebikoola agenda n'anoga ebikoola atuusizaawo abantu so mwandibadde abaana abo balaba ebyokulabirako gyebiri ne bagamba nti bannange omusajja omusimi w'emiti asima emirandira n'agikamula bwe yatwala ono yamutuusaawa nakitende omulaba oba kitegedde nakitende emikolo agikuba nze kati kankubuulire abasajja abo bandugga babeerako ab'amaanyi n'oyo nabbi omukazi ne baakeera enkya ne bava ewa pasita nga tannafa musiki yaabwe yenna nadda wansi wano basonga balimbalimba abo bagundi abo sasa Brighton bonna ne bagwa simanyi gundi ono simanyi omusajja ono kyabadde akolera baana naye ffe twalina abaana ba Eagles nga n'okubapangisiza tubapangisiza simanyi oba ono abadde abasasula ennyumba kati bw'aba abadde abasuza bagenda kufuna ebizibu ebiyitirivu bagenda fesinga lenti nga muzeeyi tajja sola baba wa muzeeyi asobolawo wane wagundi wane ewakulekana oba itegere balabe oli omukubi omuzinyi ono yali omuzinyi n'afuuka omuyimbi ow'amaanyi bamulabe nga naye tasobola basasulira nyumba byebizibu bye bagendamu naye babanga babadde bava ewaka nga entambula bagirina ne bava ewaka nga teri agenda babanja z'amazzi ne babeerawo nga teri agenda babanja za hoteri babadde balikka bwevu bagende balabe kuba Giovanni Luzinda bagende bajja kutwayinga naye ekibi bayinza okutwayinga ate ne balowooza okudda ng'ate tebakyakola ki olaba batabani ba David nabo singa tebaali basajja batetenganya nnyo bwe bava ku andaawo baatagalatagalamu abaana abo baatagala naye ate era bawa credit ate singa baali bakazi bandibadde bonna balina mbuto kubanga sasa bwe yavaayo waliwo wano eyamutega ne kimakex yamutega ekimotokamotoka awo bakya miliyoni 7 kwegamba waliwo abantu abali mu industry nga baliwo okwonoona bwonoonyi ababitusi abo abaana abo balina okuwebwa credit kubanga balwana nnyo bwe bava ku ande ate ne basigala era baatagalatagalamu naye okulaba nga bakomawo kati oli omuwala gwe bategamba yagenda kusonga ne wabawe yamulimbalimba amuteze ekimotoka ekikadde kya miliyoni oba 6 kitundu omwana n'abeera mu kimotoka n'avuga omwo okakana nga azadde ebbanga ly'okuzaala eryo limanyi lyaza Leema emabega Leema we yabeera n'embutaawo yaddamu nnyo emabega so kati bano abaana bano kye baba bakola bwe baba basobola bagende mu bwangu nnyo beetondere omusajja mukama waabwe ate naye abeere wa kisa abo abadde abaagala abakwate nga tebannakola ki nga tebannalyonooneka naye wataakola ekyo abaana abo bagenda kugwanja akulira federation naye ali mu lugendo gwe tomulaba nti ali kuyegeyege gundi gwe yagamba era wako omusajja tumwesibyeko bwesibi lwakuba nti kiso kya mbuzi naye nga omusajja wa federation tumwesibyeko bwesibi buli muntu ekiba twakitega Faruku nze nawulidde ku mboozi y'abakatalya n'ekkando lwakuba nti ffe essaawa zino tunenya bawala bokka naye nga ssaawa zino ekintu kino kya mirundi egi
lwaki tulekerera okuwulira ekyo yali ayagala bakwatira embalala oli immediate manager kuba ekyo nakiwulira ku Monday omanyi ku Monday mbeera ku CBS ndi ku CBS mbeera ku CBS ne DJ Nek mwali kiri kye tuliko kyonna kati Devicom nga tunanenya abawala bano ngenda kusoma mwezi 5 ekyo management ejja kunjulira bawandiikira management ebbaluwa nga baginyonnyola obuzibu bwe basanze ne ba manager be babawa ompulira mu ngeri ennungi kubanze tumaliriza twagaano kyogerako gwasooka tukinda ku gwokumeka ogwokubiri ebbaluwa bwegendayo nga 5 ku Monday lwe baddibwamu bagamba muwummule okuva nga meka naye tusooke tulowooze omanyi Faruku nga boss tanateekamu ssente ne bano abantu abeera n'abayimbi kintu kikulu bw'aba ate ono yali designer waabwe yanyiga lwakuba bagobyani yali agenda okukwata omwana abawala ffe nga tugamba kintu kimu abawala Faruku ekintu kye bayita okukwata kyanjawulo kirala nnyo owula kye ngamba kati Faruku bw'okwata management owulira nga yo tebuulidwa omanyi kankula ekintu kimu abayimbi osobola okugenda n'ogamba nti ono gundi akuteekamu ssente naye nga gwakuteekamu naye ono gwe batuukira kuteekemu oba gwe yandibadde nga manager wo ng'ovudde ku CEO nga oliwo ono manager wo naye nga wano ate nga bano bawuliriza okusinga ggwe bano ne bakola ebibi bitya bano okusinga ggwe kuba nze mpuliriza tumala obiwulira tubako betukubira kwabo abaana bo batuwasaidia tunoonya omuvubuka yali akola nabo Repan ye twamukubira na kumpewo natunya n'agamba obuzibu obuliwo bonna si bwa bano baana ate si bwa boss buli ku management managing abaana bano abagenda nabo ku ground kati songizi weyasingira nti songizi buli muyimbi alina manager we ate batuuka ne bafuna meeting eyaba manager boki bonna bamala bafuna ya manager bonna boss n'afuna meeting n'omuyimbi onfuna naye kati muganda waffe ateekamu abaana ssente abawala ayinza okuba ate ye afuna nnyo emboozi okuva ku bano okutwabali ate jjukira bano si baganda tabalinaako luganda bano bani bamanager okitegeera kakitegeeza abaagala okusinga bani kati one bwakola ensobi tasobola kuwuliriza muyimbi ng'ono akoze eki kuba ffe twayogeddeko n'abo abaana nga bagaffe bose tumuyinaako ki zibu naye obuzibu buli wano eno abatumanaginga wano buli omu ayagala okola ekyagambye nti kola kino ekibatu kingi owulira kati ono ye Roland lwaki yasingako complain kwanze ng'ovudde ku yayodas gyagambye ne ku Monday twawulira etambulira ku ye owulira kati mukyo kye nkugamba Faruku bano abaana nabo si basiru era naye omwana bagamba nti ekyomugayo ekyokwetwa bakwata ebbaluwa y'okwe naye ng'erimu ebizibu byabwe nga bwekola ki bagiwayo ng'ennaku z'omwezi ezi January tebabaddemu okitegeera kati bano abaana omanyi Faruku omuntu ng'akuwa buli ky'oyina ky'oba ky'ofuna ebiseera ebisinga abamu ne respect era bw'oyogera n'abaana nawe neogedde nabo oba bano abatuli nabo tebalina maaso ge bayisa mu boss era boss tebamulinaako obuzibu naye boss yalwawo okubawuliriza okukwatagana nabo ompulira nga ye abasindikira baki kumbe bano balinamu obukuku bwabwe ono Lorana asaba ye Lorana asaba owulira ate oli designer waabwe awulirirako obusungu ku muganda we lwaki temuwa kati bakole eki ye solution gye twagala boss nze kye mbadde musaba abaana tabata onfuna abaana kuba ye yakingiramu akyagala naye abaana abe management entuufu
etali mu bintu bya kibatu oba ki kuba omanyi muganda wange Devi agenze n'aleeta muganda waffe yani owa Sarake ate ya Sarake byali birala nti yali manager ng'ate oli alinga mukyala ekyokubiri nti ate ye wa Sarake n'ansonyiwa kuba mukwano gwange bwe yajja mu ndongo n'ajja n'amaalo Sarake yabitabula ebintu bwe yajja ate n'ajja n'amaalo bw'amala okujja n'amaalo n'akwata buli presenter gwe yali yegomba okutuulako naye teyaleeta abakozi yaleeta be yali yegomba okulabako n'okutuulako nabo n'abatuuza so yakola luseke nyamunyamu ye yalwekolera ate ennyini nga yalwekuba otegala kyemugamba naye ali ludda gyali Pastor Kiweweesi bannaye bintu by'abasumba Pastor Kiweweesi ali mu scandals ne mukyala we oyo naye abeera mu America we omita Shasha Lukundo abeera mu America e Texas kakati Pastor Kiweweesi yagamba bwati nti okusinza ku kooti batwala omusango naye nga awabira bbaawe obutatuukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja mu kisenge wa byonna yabiteekamu mu kisenge okubasuulawo okukola ki byonna yabiteekawo naye ng'okusinga ndabanga yeesigama ennyo ku kisenge Kiweweesi n'agamba Shasha agamba atya agamba nti Pastor Kiweweesi tatuukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ku y'omukazi n'amuleetera okuluma omutima omusango se gwatandika 2018 tereza bulungi ekintu Shasha Nkuba Ky'Eyo yafumbirwani Pastor Kiweweesi bamaze emyaka 15 mu bufumba Shasha ye ataddemu omusango agamba atya agamba Pastor Kiweweesi takyatuukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja okwo yataddeko mukuba omugongo obutanyumya naye waka kati Kiweweesi n'agamba nti oyo omukyala yamusuulawo n'afubuutuka nga tategedde na kutegeera n'agenda awalala kyokka ate oli agamba nti ye yavaawo lwakulumwa omukazi yavaawo kubanga yamutaddemu n'ekigamba nti nga talabirira baana Kiweweesi abadde talabirira baana nakyo yakitaddemu n'abaana n'abasuulawo mbu n'alemu ebbawo omukwano gwabwe nga taata Kiweweesi ng'abeerawo anti yagamba omukyala Kiweweesi yagamba omukyala yamuddukako n'amulekawo kati ate ye omukazi agamba mbuli naye yagenda lwakuluma mutima afune essanyu Kiweweesi agamba omukazi wa bibaala ekimuweebuula nga ye omusumba ekitiibwa kye omukyala agamba nti Kiweweesi ensonga z'ekisenge tazituukiriza zamulema yazisimbyeko nnyo essiira era ze zimu ku nsonga ze yasigawo n'agamba nti ate ye zimulumiza ddala omutima kubanga ali kale akayimba kalika yawuukukamukko mweze ekisenge zimulumiza ddala omutima kale bambi naye kooti kati ng'ayagala ki ayagala bagabane eki ensonga yonna we yavudde okulumya omutima na biki nono omukazi naye kibanda yamaliriza ng'agamba tugabane tuyina poloti 7 tuyina emmotoka 7 tuyina amaka g'ekansanga tuyina emigabo mu makampuni ag'enjawulo byonna yabimenye omulamuzi n'amugamba obukakafu buliwa nti mubiina tulima kindi mu kooti ey'amaka yaweereza abagundi omulamuzi n'amugamba ddayo otunoonyereza obukakafu bw'ebintu bino nti mubiina otuwone bwebisangibwa buli kimu kuba buli mwezi agalawo ne milioni 10 tusobole okutegeera nti ebintu bino weebiri era otuba gutusaze nti byagabana bye bigenda okukola ki okugabana ayagalawo ne milioni 10 buli mwezi senga abeera baawukanye zigenda omulabirirangayo omuyimirizaawo omuntu zirabirire ne ku baana kati Kiweweesi yafunayo obukazi obulala bwapepeya nabwo mu mpaala ya Lukundo temuli Kiweweesi kufuna mukazi mulala era tagambako nti oba yandekawo n'afuna omukazi omulala agamba mbu oba yeebuzaabuzanga oba yeeguluma kale enjogera enyangu baga yamuzira kakati okumuzira Lukundo we bwavudde kalumanywera okutuuka otwala Kiweweesi mu kooti naye nga Kiweweesi agamba nti nze ekimunziza ekitiibwa kyange ng'omusumba takikuuma oyo wabaye mukyala wange mukazi wa bbaala ate yagamba mbu ekimutwala mu bbaala mumalako situlesi bavunayo anti aluma omutima kakati wali abagenze kusanyuka kusala stress naye aluma omutima asibidde ku gabana wagabana omutima nga guwona omutima gubanja bintu gubanja muntu
kubanga nabadde nsuubira okuteekawo embeera egamba nti bayite pasita tuddingane banaye mwogere ne bba wange tuddemu tukole ki kubanga ensonga gye yatadde mawulire yakuluma mutima naye omutima gwagenze okwagala okukakkana ng'agamba ebintu tubigabane emmotoka ntwalako 3 asigaza 4 poloti njagalako 4 asigaza 3 akakkana omutima ogulumirwa bintu oba buno bubbi ate nagamba Faluku abakazi bazaala mu basajja nga yabala bintu namuzaalamu asooka namuzaalamu owokubiri namuzaalamu owokusatu omaliriza ogudde ku ebyo ono Nkuba Ky'Eyo sebo wa mu America ani n'abatali ba mu America era tubalabye wane emisango bate togiraba egyabakasiwukira bwe kino bwe kibeera ono gwe ndalabye no wakatanga waliwo no yatomerera bbawe ku gate ono gwe basibye omuntu waliwo no yakobbawa amasasi okitegeera kakati ebiseera bisinga obungi abakazi batuuse mu ttuluba eryo Faluku bajja n'abaza omusajja n'agamba ono bujingo shuwa ajja kunzimbira ennyumba ajja kukola ki naye nga yalina kyakubalako kuba kwalaba oba oyingiriza mu tayimu okiwulira kakati omukazi atuuka tayimu n'agamba nti kati nebbanga lyemumaze ate kati nange nyina okubeera nga nze bamuwadde amagezi era tolowooza munne biriwo ebiti era newali omusulawo okuva e California okudde Texas okiwulira kuba e California we yali ali Kiweweesi yalinawo obuvunaanyizibwa ontegedde kyenkugamba era nga bwagenda basisinkanawo bakola ki n'ava e California n'agenda e Texas nga tamugambye omukazi awa nsonga kyabo ye agamba nti yalumwanga omutima mutima gwe gumuluma nga anumya nnyo omutima naye omutima guwonera ku bintu naye ng'owa Uganda asobola omanejinga ow'oku Ky'Eyo nga Kiweweesi asobola endiga zisobola saba abantu b'endiga abo basolooza amumanejinga bulungi bannayuganda batono abasobola omukazi ng'ali ku Ky'Eyo omuntu yenna alina kyakiyabalokole nga yakwata mulaba edduka talina gwatasobola manejinga mwade muwagane Lwasa omuntu nga alina Lwasa alina kyaki Lwasa kati yoyo asobola kadama asobola wa Saudi Lwasa nasobola Nkuba Ky'Eyo wa America Lwasa ne Lwasa tasobola kugamba Nkuba Ky'Eyo tivaayo gyeno tukole obufumbo naye ate kadama asobola musitula Lwasa akisobola Lwasa tasobola kugamba Nkuba Ky'Eyo wa mu America ti owange vaayo ku Ky'Eyo gy'oli jangu eno e Kampala tukole buki obufumbo naye kadama asobola mugamba nti ofuna mmegani nfuna 7 anene 7 ne kadama ayinza obutamulesa mulimu gwe kadama ki kadama naye Lwasa naye ayinza obutamulesa mulimu gwe n'agamba nti owange sivaayo eno Lwasa tasobola musama wa mu America kuba ebigambo bino bibiri ebigambo bino biba bibiri omusobola mu ssente ekyo kye tugamba ekyo kifuta kisobolya kyomulimu guleke jangu eno tufumbe okitegeera ekyokubiri omukusa mu kaboozi ekyo tekisobola kati nedda tewamulaba akagundike nga bakayimbisa tengerere tewamulaba wanene omwana we yamutulaga abaana bagamba kali bwe kati awo simanyi Nkuba Ky'Eyo Lwasa tasobola wasa Nkuba Ky'Eyo namugamba biveeko ebyo kola jangu okwo omanyi Lwasa motoka gyavuga motoka paso yadda ku paso ya maruni kadama tamujjayo ate katika owayi kadama ki nawe kadama ayinza obutamusazisa mu contract ye kyokka paso gye nkugamba luli baali bagisika nga bagibanjako kati kyenyaga waba wana batanzire njirova yaddi andi gwe olimu bwe byali babiri b'emirembe n'emirembe towayiriza nabatanzi kulandirova ye omuntu w'omu America omumanyi akuweereza biiru Lwasa kadama tayinza kusazaamu contract ye ya myaka egi gyaba nayo ng'afuna emiliyoni y'emu emitwalo aga buli mwezi zesene mekaawo balabalamu namba emu tasobola musazaamu kubanga taba kushuwa nti ddala bwe ŋŋenda zino zembadde nfuna Lwasa anazimpa buli mwezi ate si Lwasa nayika abantu batono nnyo nga kadama sewo musazaamu ate abantu abo abali mu America eyo abantu abali mu America endooza kirumira yayinza okulesaawo omukazi omulimu gwe n'amugamba jangu naye naawe badumudde n'osukka sobo kirumira tayikuni ayinza obutalesaawo oyo kirumira olwoyo complex ogimanyi
Ojimanyi Royal Complex ani agimanyi ani amanyi Royal Complex yagizimba n'agikaba bugabi ono simutegedde sitegedde kyategeeza Kirumira asobola okujjayo omukazi mu America n'amuteeka wano ng'amusasula omwezi n'amugamba ava ku Kyeyo amugjayo amulisa ki Kirumira era nolaba ne bw'abadde kyogera mu kampowoozi n'ebyayogera tabitegeera sebo oli ambassador twogera ku ambassador twogera ku mukazi twogera ku musajja yagaba Royal Complex mu kibuga wakati n'akigabira bugabizi mukazi buli kimu ate weyamala n'agenda n'alwanira akakuubo ka wali egugundi emuyenga takaliye bali naye gwe yalina wakakuubo oli yali yeeyongeza leka kusuula abakazi ba mu America kati omukazi wa mu America ogamba nti President Museveni yamugjayo eka muyeka yeka naawe basajja mmwe kakati Kirumira abatajjaayo kitegeeza mu America tebaviirayo ddala Museveni yaba abajjayo ane omukazi wa mu America waliwo akola omutwalo omwezi ogwa $3 milioni 3 mwezi ezo azigabanga azigabana mu wiki yaziwani ani sebo ayokya emitwalo ebiri egya Uganda ku mutwalo yakola ki funayo ensendala kakati waliwo abakazi abana Kirumira nti mwebakada waliwo abakazi kati olaba kakati olaba nambe mukyagezaawo okwogera nambe mukyagezaawo okwogera kifu kubanga Kirumira yennyini noba bintu bya wano e Uganda toba kushiwa ddiru ndi hamu enkya sente anaaba nazo kakizibu osazaamu kontrakiti yo ojje gye wafuna obusawo mu America nga okimanyi bulungi ndi hamu enkya ayinza okukeranga ekizimbe bagamba ti Centenary Bank ekitutte omukazi tayinza kusazaamu ki ng'ajjira kwe kubanga ebintu bya Uganda otoba kushuwa ne Kirumira yennyini akeera enkya nga atagalatagala katononyomawa kati singa mukulu Samona yalimba omusama n'amuleeta singa ali kuti kwagala nnyo otegeera musajja singa Samona yalimba omusama n'amugamba nti jangu n'amutuuza wano singa ali kuti ate okimanyi singa ali munimiro ali malumonde kati ng'ojjayo Shamimu Ejamani Kirumira Kirumira Germany alaka abasa woti ng'ajjayo Shamimu Brad wotiira ekintu kyo Germany nawo wayinza omulema Samona singa aleeta omusama kati Samona yali yatuuka ne mutabukako n'agenda mu ndongo ya Yesu wano mu Uganda batono nnyo abayinza okujjayo Nkuba Kyeyo batono nnyo Canada America UK kubanga Nkuba Kyeyo wa America abakushuwa nti omulimu gwange gwendiko bajja kunsasula sente bwe mpulira ddanga bajja kumpa sente za n'Ekirumira nti ate asobola okujjayo Nkuba Kyeyo ate be babaddeko ku Kyeyo ne babikola wano ne biggumira awo yasobola okumugjayo ng'abadde eri n'azikola wano abo babaddeyo ate ng'owe yalemerayo kanala amugjeyo atya naawe okitegeera bano aba wano abazikoledde wano akuwera muguno n'atwalira muguno okitegeera yamulina yawase yali best friend we obuzibu tulina n'abagagga ba wano obuzibu tulina n'abagagga bano tebalina mugongo kati obugagga omanyi nti omugagga wano n'omukazi n'Nkuba Kyeyo atyamagaba olaba big careful olaba big careful amalofa tugenda okola ebintu byakamugundi okitegeera ebintu BMK ali mu level simanyi kati ate ono yalina nnyini waawo wano kati era omwana agenda kujja naga asooka mpeyo ebyange omugagga wa wano agaba emmotoka naye nga kaadi asula makindye kaadi ng'agiteeka Ssemuto Kiweweesi nze kyendowooza kyandikoze yandisaze amagezi gonna okulaba nga ono omukazi tamwawukanako pasita yandisaze amagezi gonna okulaba ng'ono omukazi takola ki tamwawukanako ensonga yiino titulebye pasita abaawukanyeko abakazi baabwe ng'abamu batandise oba n'okuva ku mulamwa ng'abaali babagayidinga tebakyakola ki tebakyabalina eyali amugamba mwami wano tokola bwoti wano kola bwoti bafuna bano ababawaanawaana batakyaswana kukola ki bagambako kati nze ŋŋamba nti Paza Kiweweesi yandigumye nnyo n'abeera n'omukazi ono butagwa ddalu kubanga abapasita abamu abagenzi bavaako abakazi baabwe ebintu bye batandise okukola
obiraba nga byewuunyisa. Omukazi agamba mupasa tamalako. Balina kwesortinga kubanga bwe batesortinge ojala pastor nga atandise gambe motoka yantomedde bankubye kino ojala nga naye agenzeeyo nga atandise kwogera ludicha. Pastor yagamba bawukane naye ayagala ku divorce. Anti je bwaba ayagala divorce. Ne divorce y'omukazi ataddeko obugundi bungi. Naye anti abakazi bana wengayo milioni 10 buli mwezi. Anti omukazi ali ku tteeka lyeri. Ali ku tteeka lino eryajja. Teteka bobanga ogambye omukazi twawukanye ebintu jambia. Eyo no yesinga kulemesa abakazi. Era njalo buli abakazi bonna be mulabanga bababa nga balina sente empitirivu. Ekibaganyi balowooza kali. Kyovola abakomaawo okwanjula ne bakomaawo ate bagamba okwanjula kweriko. Ne bwolanjula nakyo bakitwalanga kikulu. Pastor andifubye okulaba nga omukazi amusigaza. Omukazi muntu akasamugeramu ekigambo ngenze. Twawukane. Ogota. Adi abata kirowoozezza ku olwo. Kiba kiruddewo ebbanga ng'ali mu kizimba ng'ekijja agenda kireetamu. Ate ye kasaaloozaako nti tulinayo n'ebyobugagga tugabane ntwalako kitundu. Kati gwe pastor amaanyi g'omusinga agenda gajjawo. Kubanga ge gamutwala. Omukazi agamba mukuba omugongo. Kali omusajja watu ayinza Eyo si code just kwekweka myaka 15. Omusajja ayinza okuba mukuba omugongo ng'eri omusajja kakuze ng'oludda olumu lwafa. Nga lwasobola okwebakirako kati yakola ati. Yes. Okay. Kati omanyi Faruku balina kuyiya buyiya. Okitegeera butya bavudde mu kintu kino. Faruku abantu kasita bayingiramu ekintu ky'okwawukana twawukane. Ne bigenda ne bitamuza mpaka mu kkooti. Abantu abo tebasuubira kuddamu tuula wansi ne bateesa. Gundi bw'abadde asoma Kiweweesi ninamu ze points nga bbiri ze mpuliddemu. Esooka omukazi saawa zinavaayo agamba nti omusajja ali tamalaako. Yeemu ku zo. Ayamuzira. Tamalaako. Bali bamaze bafumiddwe ebbanga biki? Myaka 15. Yagenda America mu gundi mwaka ki? 2018. Yaleka bazadde abaana bameka? 3. Ero nebbanga mu bazadde abaana abasatu nga tasobola kuvayo gamanzi omusajja bane mukoye tamalaako kangene noonya amalako. Alaba bijjayo saawa zino omusajja ali tamalaako. Kitegeeza n'obufumbo bwafuuka business already yamuliko nga akimanyi. Omanyi bana abasumba naddala osobola okutegeera omusumba n'abeera owakabi mu maaso eyo nti sente ajja zikola. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Bujingo bwe yali ava mu Ndeeba n'agenda ku Bati Valley yatulagirawo nti amaanyi agagenda kuba mangi. The day lwennyini lwe yagenda ku Bati Valley n'atandika okukolera ku Bati Valley yatulagirawo nti agenda kuba w'amaanyi. Awo omukulu we yatandikira okubala n'agaa kati nze nina okuba mu ddya. Target ne baawo. Era ne lumu siryewuunya ng'olunaku lukedde. Ebiri ku Kiweweesi ne bibaawo. Ebibaawo. Ebibaawo ku Pentagon. Kubanga tujja birabako. Kubanga oli omukulu yali pipeline nti mutabani wa mu Ndeeba yamuleeta Ndeeba n'abanga akwatamu junior pastor n'atwala. Awero lunaku kubo ffe tumaze okulaba ani ajja okuba ow'amaanyi atasingire mukama we. Okitegeera? So kati ne Kiweweesi kisinziira omukyalo ono yamugjawo. Wagamba nti omukyala wa bibaala gye yamugja. Wakuba ebibaala. Anti tosobola kuba bibaala later kitegeeza waliyo before. Oze mu factory setting. Nedda sebo oli yaze mu factory setting. Yazzeyo. Abaze mu factory setting. Jaba yamujja. Nze wetulikera ku makya gwe bajja mu Ndeeba ngazzeeyo. Sijja kwewuunya kuba bali mu factory setting. Okitegeera? Nga yali mu timu ya Gagamero nga batuula wali ku ki bagita batya? Sirafters. Wali waggulu abeeranga ku budansi bw'abaana buli weekend eri waggulu ng'ewandegeya. Akafa bakayitaani kansobedde kasi we yajja gundi we yajja fiye. Balondawo. Pandange wanvudde mu mutwe. Kanvudde mu mutwe anyway wanvudde mu mutwe. Okitegeera? Nze njogera siggu. Yali ku Gagamero. We bamusanga namugamba todda lumu okuleeta wano omwana. By then yalina omwana.
ye yabinyumya yennyini okitegeera so kati bwe tulikeera ku makya n'ebirabo ne tubiraba sijja kwewuunya Kiweweesi no kyalimu yali ateeminga muntu naye ng'omuntu olwedde alina agenda ye kyovola watuuse ekiseera nga ekyo kirabika kimutamya ayagala kudda waka ng'alina waatandikira kudda ku butaka ebibala bino abikuba lwa stress gundi ono eba factory setting naawe lwaki stress bwe mukwata tagenze mu kyaki ng'ate bawa abadde mu pastor yandigenze n'akuba endongo ya Yesu n'apraisinga lwaki agenda mu bbaala nayo factory setting mwe yazze naye mweyo factory setting mwafunira banene bamugamba omanyi togenda viiramu awo omusajja mutwale mu kooti odde ku butaka ng'olina wootandikira eyo kooti gy'owulira eyalumye ate nga kooti erago mulinamu abaana ekyo kiri obvious mulina okukola ki byo mujja bigabana niwe mba temubadde mu bufumbo kasoba ngo mulinamu abaana bajja kugamba ku lw'abaana abaana benkana ki abaana bakulu muko Kiweweesi omuyita muto si muto abaana babeera nani abaana balaga balina mama balina ennyaabwe most likely abaana basobola okugundi 70% nga bali mu in favor of their mom Pastor Kiweweesi no ya alinje mukati abagala kuba ekyenjawulo ekiriwo ke bagenze mu kooti kooti egenda kubatawuluza kooti ye Makindi bali mu kooti ye Makindi awo mukazi ate ye ali eri mu America javowoza kigala agoberedde kasiru kati yasindise balooya nababa yina bajje wano balanga okuwoza omusango ogwo bamugambye nti asooka aganoonyereza ebintu we biri kitegeeza mu myaka 15 omukazi eri amazeyo bbanga ki 2018 aluddeyo kati Pastor Kiweweesi wabanga yina ebintu byayongerako okugula omukazi nga tabimanyi azilonga zibabadde bafumbo byonna bateekeddwa okubigabana wabanga omukazi yalina abaana mu mateeka nze ndowooza bamuwa ebintu afune omugabo gwe anti yalina abaana ate yetaaga atwalire nga sinda kiwato atwale 9 ku 10 ate Pastor Kiweweesi mwenye ejjako obuvunaanyizibwabwe omukazi yadduka maka ga Kiweweesi age California gye yalina abaana n'asenge Texas era ine ensonga yamujje Texas na California n'agenda eri Pastor Kiweweesi yali nyanga n'agenda California omukazi okuddukawo yali abaana bonna Kiweweesi abawerera abalabirira naye ono agamba mbu tebafuna mukwano gwa taata nga oguyina kufunibwa ekiwulira simutandabikira kubanga tamalaako mu kisenge anti abakazi barafaluka sitamukyanga n'owo maze emyaka 20 ebigabi basinga okulemeza ya mirundi 3 omusajja oyo tamalaako kati nga go manyini wachoge toyinza kufuna mukazi mulako mwoyo amesola gabali awo nti omalako omukazi oyo baga omusajja oyo golaba ayina lwasa kati nga toyinza kweyambula kulaga bali nti banange siri wa lwasa omukazi agamba oyo musajja yetandabirira basinga okulembeza ebintu ebyo okulabira kiba kyangu olagali kyokka okati nze risiti nzirina zebadde bana risiti nawe kati nze jjo naguza amanda bampadde risiti natoteka sikuka ali bampadde risiti okay ebintu ebikate bibaako risiti gwogenze mbyamu America ate kakati omukazi nalekanga akuswaza mu bantu n'ekibuuzo kiri nti bw'obeera n'omusajja emyaka 15 nga takulabira n'obeerawo era kyefaanyiza n'omukazi agamba nti omusajja oyo mwavu naye namuzaalamu abaana bameka n'ozaala asooka omusajja yala n'ozaala owokubiri omusajja lunkupe n'ozaala owokusatu nga tayadde siringi 2 n'ozaala n'owokusatu n'owokuna n'owokutaano n'ogamba nti omusajja oyo mwavu nnyo banina banaye bateriko spiiti gavana kwenza kugikontrolinga naye wabanga omukazi yatwala abaana baba ku mateeka geeri gawano tuva omukazi yazze wano bamuwa ebintu kubanga yalabirira abaana kati ali mu kusaba mugabo gw'abaana be guno asaba mugabo gw'abaana be kubanga ne pasita wanayinza okubanga pasita aba ku mwezi katagenzeeko bweru kubanga emirimu gyendiga gimuwuuba kakati omukazi naye ng'omuntu alayito sakozi kya mirundi 2 omukazi asobola okusaba ebintu bino ng'ayagala pasita agende nga naye nnyo nti emuluma ng'omuntu nga we yagambye nti omukwano gw'abaana abaana tafunye mukwano gwabwe naye ayinza okubanga pasita amusuuliridde nnyo gw'omanyi okulinnya ennyonyi n'ogenda ku kicuba kati ono pasita abanga ali ku kicuba
n'okikuba nodda ate ng'oteekeddwa ojja obuulira endiga kyokka ate nga ne kyaki wano era mulimu endiga abaana bayitawo wano batambula badde eno badde eri kale pasa naye omusaasira muntu kubanga waliwo omusumba eyagamba tewali musumba atambula na mukuumi oba na muntu we yenna ayinza kumukkiriza wase muwala we kubanga mubeera basiru yagamba mubeera basiru mwabatambulira ku basumba tayinza kukkiriza wase muwala we ye bwe yakyogera twafunye chance gavumenti ya Mwami Museveni egenda egenda kulijjawo tokkiriza kuteeka mu bintu mu mannya ga mukyalo yadde ga mwana wo mu mannya go kubanga waliwo bannabyabufuzi ate beegumbiridde okubba ebintu nga bateeka mannya ga makyala baabwe nabaana kati baagala babivube nga bavuba bya sakozi etteeka era essaawa yonna liri mu nteekateeka naye nze omukadde anzaana mu biru singa abadde waali era singa mbidulumula mannya ge anti kati abaana kati omwana mu biseera byange we nabadde nkolera ebintu byange nandibadde tiri maama wange kati abaana bano sakozi twaliwo kyabulabe nga kuddira byabugaga bino biteeka mu mannya g'abaana bo ne bakitegeera bafuuyira ekintu eki taata afa ddi era sinamuwakanya sakozi era wegendereze kampuni wano zonna ezikyaliwo nga ziyimiridde ebintu byonna bye bakolanga nga batesa mu mannya g'abaana baabwe anti sakozi omwana akeera nakeera ku makya example jingu nakeera ku makya nga tatu yamuwa ettaka okukolako kubeera kutini takolyako ddala era akeera ku makya n'agamba nti kiri ekizimbe kyange n'agamba n'asolozaawo ssente naye sakozi omwana obanga omuteeseteese example tulina wano kalenda wano omusajja oyo yafa nga alina abantu babali basatu naye ng'omu ali bweru bataano kyokka ye baagaba ebintu oba oli yaganze sigenda kujja mu nfuufu eyo kutwala ebintu ebyo n'abirekera muganda we kubanga yamala okwekolerera sakozi futeekera kuteekateeka baana so si kuddira bintu nekira sakozi omuntu yenna ateeka ebintu mu mannya g'abaana kinaana ku kikumi babeera babba bibbe babeera babbi kinaana ku kikumi tandika okubanoonyereza ku babeera babbi ababikweka mukazi ate mukazi wange lwaki mba mukweka ebintu kati ate nzo ndaba nze nsobola okudda ebintu nebiteeka mu mannya ga mukazi wange anti wali mukazi abba bintu nanatagenda na baana be anti gaebigaba bino wammanga gwe ŋŋambayo nti mukazi gundi yakeera ku makya nga mugagga nnyo n'asulawo abaana be n'agenda oyo kaliyoki saagala tumwogereko oyo kaliyoki gwaliko era nja kukuwa nesitooki nga tuli kamera oyo kaliyoki gwazanye nja mumukumze huyo namugamba kaliyoki gwaliko gwazanye naye tumuveeko anti sakozi nkugambye wenti nkugambye kati ate yali bukumpakanya kakati sakozi fe abasajja osobola okwejjako obuvunaanyizibwa bwe neweekola firi kyokka sakozi buli mukazi yenna afana mwana we ngenda kuwa example balaba okuswiti obalaba wali tomusanga alina abaana be ekirala tufera ngaetwanukupano kakasatuza okuba nga twazaala naye osobola okubuuza omuntu das n'omugamba abaana bo omala bbanga kinga tubalaba sigaye ntabalaba ndete example nagamba bikiwedde nabaweerezayoko ku ssente awo naye nga balina maama kakivuga nti nze nsobola okubiteeka mu mannya ga mukyala wange waba abibbira baana be si maama ne maama asobola okubissa mu nze owange yadde kati nga yafa naye singa abadde era nteeka mu maama nenteeka ne mu mukyala kati ze sawa yodde eriko omulaba nga nakutte akataka kange nakawukaawo nenkassa mu mannya ga Diiki nemugamba nti nettaka olira kubanga muyivu n'omugamba nti ettaka lino liri mu mannya go Derek mbamaze okumuwa obulemu butaddamu kukola omanyi generation olumu ekyusa ebintu sinza munenya ate kubanga ebyanteesa ya muntu wano naye bw'otunula generation zonna embeera yonna okuva mu bajjajja baffe
nga ne bwe bakuzimba nnyumba oli agamba nzimbira abaana bange wakwaki ne bwe kuba kusoma agamba mperera abaana bange nga ne bwe kuba kugamba nti njagala mbeeko ekintu abaana bange kiba mu nsigo olina kibakolerera oba kitegedde so kati ekintu ky'okukolerera abaana nze sisobola nga nze kukijjawo kubanga kyava dda ti ne bw'obanga sakozi obadde tobusomeseza baana bagamba kale omusajja teyasomesa ki baana omusajja teyazimbira baana kati ekyokukolerera abaana ekyo kyabeerawo dda nadda nze ndi ku nnono nze nkolerera abaana olw'ensonga nti ate sinze nzekka tikyabaawo lindako tikyabaawo dda kuva ku nnono osanga omuwala kadaama nga yagenda e Bulaaya eyo ali mu kukola naye ng'agamba manekera omwana wange kanfune senepereze maama wange omwana wange akole ki asome kati ekintu ekyokukolerera abaana tekisobola kuvaawo mu kalica yaffe naye nga nambemu ate Faluku kanguwulire teri mwana mu pasentegi y'abaana teri mwana abeera nga wamukuza bulungi era ng'alina discipline n'asaba nti taata affe ntwale ebintu abatono nnyo anti nze kyegambe nti waliwo generation nga yesobola okuva ku mbeera eri eyo gamba nti tumperera mwana wange nti omwana wange emityana kangende jajja muweereza obuwunga omwana waba ogamba nti tosobola kukwata baana obawe ebintu by'okoze kitegeeza n'okubaliisa oba tokola ki kubanga ate oba okolerera baati Faluku ebintu bino biri bwe biti waliwo maama gw'osanga ngira abana bayinza obuteyagala mu bintu okitegeera nga bw'olaba generation bwetambula ennaku zino timaama abaakire ku makya neyesulira omwana muto ekitegeeza nakiri akola ki akisobola kati waliwo ebintu byetugira nga byo bya generation nti kati ngenda kuwayo ekyokulabirako kimu jingu oyo musika jingu musika na jingu olumwajja jata abantu bamulaba jingu omulaba jingu omulaba kusalama road ayina kettaka onfuna kyengamba kyaba kiri mu mannya gaani gajingu era landi road ate ddene ompula kyengamba era asolooza n'akuba n'omupangisa n'amugamba naye owaayi lwaki tompa ssente zange naye jingu ne bw'omukubira n'omugamba yawakwate wano kamera waliwo emitwalo egi afubutukana nona emitwalo emeka omupa kyamugamba jingiwu tasobola sala nviiri ku ssente zasobola zimuluma naye nga bamusasula waliwo pasi eyalemera ku ttaka pasi eyo yalibba yabbako eno waggulu asi mukwano gwe jasi yamukwatamu yamukwatamu kati mukumukwatamu kati muganda wange ekyokukola omwana sinanga gyokoze eki kuba n'omukyala jingu lwatatunda ettaka erya pasita pasita mukambwe SFC ekuumawo waayi kiriko kavyeti pasita yakiteewo bonna basa naye pasita no kwetugamba yajjanga nga mupangisa nandi bula kyengugamba kati ku kyo kyengugamba nti jingu yandibadde takyakola okitegeera kuba nebusaabala ayinayo yonna kati mukyalo akinkugamba bwe nti muganda wange Faluku olaba Faluku nti ekintu ekyokufuna omuntu omutuufu gwowa ebintu Katonda akuyamba buyambi guba mutima nansa biteeke mukyala waba yabazadde abaana ali abakyala benaku zino ate ngenda bagamba bwe bati bw'oba wakafa bw'oba wakafa ng'afuna muzeeyi abaana muzeeyi emyezi egi nga muzeeyi amugamba naye wantu wakyanyuma bwe tutundawo netugula ebule nga tukiwa kitya nti ate wali buzibu muzeeyi olaba sente nga bamaze okutunda badiwe papa ngamugamba naye twetagayo akamotoka olabya bule nga bawe bivuddeko otakyamugamba bino ebintu byokuleka ebintu mu muntu kama Katonda akuyama buyambi nenze biteeke mu banaddiini mutabani wange jagenda nabyo biterese banaddiini bimulemerere sakozi kakati Dankani nnyo ensolo okukwataganya naye omanyi sakozi waliwo abaana betuzaala mu buvubuka abaana olwa tubaagala nnyo ebiseera ebisinga anti kyengezaako okugamba abaana betuzaala mu buvubuka
tuba tubaagala nnyo kati Duncan ajja kugamba nti nze omwana wange agaana ebintu ng'alina omwana atya wa buvubuka kati sakozi ngenda kugamba olina poloti ennakawuka 5 ku 100 olina abaana 8 kaakati okutta omwana wazaala mu buvubuka ogimutadde emmanya ge ng'omuteesa omuwage nti akolerera baana be kaakati bano 7 oba tubakolerera okitegede bulungi enjawukana gy'oba okoze mu baana b'omusanvu egenda wani kazito kadda wani enjawukana gyo olunaku lwokera poloti ye yennakawuka n'ogamba nti first born wange nze nawulyako mukulu Ssemakulu oyo mulaba ayagala nnyo abaana yasinga kwagala oyo mutabani we omukulu omukulu eyaddiridde gundi yaddiridde oba yabadde Canada kubanga omuwulira mu njogera ye nga gwakola ki era n'olunaku lumu yagamba bamubuuza lwaki omwana oyo omwagayo n'agamba nti oyo we twabona asanze tuteredde kitegedde bulungi bana basanze tukoze eki sakooza amazima gali nti okubeera ku nnono kirungi nanze sikiwakanya naye sakoozi tuteekeddwa kuteekateeka baana nziragange tiyankolererako era Duncan yajja ewaka ettaka yali abaddene ddene zirokyanozanga 16 nesize ntunuulidde tuteekeddwa kuteekateeka baana sakoozi kwe kubaweerera ng'olumukulu kyagenda busonyi mbasiba kubakolerera n'okula tebali abange balya neera sibakolerera mbaweerera mbalabirira oba simanyi kiri ku nnono kyo sikimanyi naye mbaweerera ntwala obuvunaanyizibwa bwange nga taata okulaba nti babeerawo ebikalu tobawa paka Katonda kati essaawa ya leero kati mbigabe ntya nkugambye kati nkugambye nyina poloti eri awo Wakasanji njiguze ku namba emu olwa kujugula bwe nti namba emu mugende nyambo giti manya ga Deriki promise mukoze ntya ojja kukola simulese ttayo naye nze ngamba singa Sakozi mpeera Deriki oyo ne mmala okumuweerera ne muteera alternative eraga nti wookola kino ofuna kino kimala n'agenda n'aliko okukola nze ngamba mba n'essuubi asobola okusika ku bano batoobe ekira ekisembayo kimanirabidde waliwo Munnayuganda munnaffe yafiiridde Egypt era bali mu kulwanagana era bamuziiseeyo bansindikidde ennamba ye taata baŋŋambye ogera okolewo ku musajja taata aliwo baawe ali wano kati Egypt abaana baŋŋambye ate benziika yeeri basima godown ne bakkuba eddagala eddagala wogenda okala bakugjamu amagumba bagagujjako balina gye bagatwala so Bannayuganda beekozemu omulimu ne bamuziika munnaabwe naye kyemanya kuzakuza Sakozi nti abaana abo Sakozi twakola ku pulogulaamu wano gavumenti ya Uganda abaana ebasoloza emitwalo ameka ku miliyoni emu naye Munnayuganda abanga yatuuse okufiirwa Egypt maiti ye gavumenti neremu okugikomyawo wano so nja kusaba Bannayuganda bonna abali Egypt era bange tebakyafuluma abamu bali mu mbeera mbi naye nja kusaba Aisha yalese n'abaana be 2 abaana 2 ifale babinsindikidde abaana babalese abaana 2 kyokka abaana abo tebalabye ku maama taata naye obusobozi yali tayina so kitalo nnyo tubasasiddeko mwennaawo Egypt tetumanyi kituufu kikigenda mu maaso naye gavumenti tusaba embassy zaawo mukwasaganye ku kintu ekiri awo waliwo ekitali kituufu awo so mwebale nnyo mwebale ddala tubagane next time.